Prime Minister y'Ugwanga ne bakuba abantu mu maaso g'osirise nti majegere yeka kupita FM ekintabuli ky'omuziki kwoli amanya bampita kadimandi ne bwana Abitexi je tuli tetulina mutawaana tetuli bulungi Bannayuganda si balungi ati byebiriwo abajja ati mutulugunya Bannayuganda nga tebalina musango gwe bakoze kakati ebyo bya stage managing omanyi kyebagala abantu Bannayuganda bategeere ye Honorable Prime Minister abaana baffe nsaba okwogera bweti mu mutima bulungi ate n'okusaba namwe bannamawulire ye Honorable okuwanga amawulire mu butuufu bwago nga bwe gali nabasabye nze bakoze obukiiko babagambira si birungi ne bafa clips abaana bakuba abasirikale amayinja oli naava eri n'agwira olajjaki n'amukuba ekikonde ate nga bamanyi abasirikale bano balina emmundu ekyo si kituufu ebintu ebyo abaana balina obubireka Abitex agamba nti ekyo si kituufu maama abajja ati balabiddwako nga bakuba ne bamenya n'abawagizi ba NUP amagulu naye lwaki bo kamera yabalaze ababo nga tebalabise nga bakuba jati nti nagambye polisi oba n'abo abajjati bafune abamawulire baabwe kuba bannamawulire ba Uganda bakola saidi emu ebyo bantu byo tebabiraze ebimu nga babindaze obulina obutambi yes lwaki tebiteekayo ina bitaddeyo dda nga abavubuka bakuba amayinja nga bakuba ba security basojjayo bakwita kuzoganya 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 wabyakwerinda maama byafulumidde mu butambi bwe Kenya muno mu Uganda nga sitwabifunye kakati gwenno Abitex obanga olina abantu weesigenga nabbanja tewali muntu avumiridde ekikolwa kyakuba bantu nganze kubanga ate nze nyina obusobozi obukikomya ekifo kyendimu omuntu yenna owovunanyizibwa nayita abantu ba nibagamba bigosagala kuddamu biraba waddemu okubiraba tetunaddamu kubiraba yes kakati omuntu gweyogera naye n'abasirikale bantu tosobola kuveera ejjinja busaire kutirika wano kuliiso nolwega tojja kukuddiza ssatu oba bukamba obwekikejja waggulu tetusaba enzida zonna abaana baabo babatraininga mpulira bagamba babeereyo bafuutusa olujja Honorable Prime Minister jati buli wegenze bajeganye polisi tegimanyi amagye tegagimanyi gwe mpulira nga gikonfaminga lwaki yazze mu kalulu k'ekawempe nga temwabadde butujju ekyo sijja kiddamu ate tewabalaba nga bali mu uniform bali mu parade babanuupu tewabalaba kyekyayingiza jati mu kalulu k'ekawempe nze saagala kuddamu birala sijja kutangisa kale kyemjagala okubuuza kati oba nasobola kutangisa nga ndi kansala nesobola kutangisa nga ndi RBC kati ngenda kutangisa nga ndi Prime Minister. Okay, Honorable Nabbanja Abitex mukujjeeko kansooke muwummuzeemu akalulu k'ekawempe katambula katya kuba yeyandaze sayidi ze kiri kitya akalulu k'ekawempe katambula bukwa kabanyumidde kiba keetabamu nawe mbadde mugamba Prime Minister munene nnyo lwaki akajjamu kituufu Prime Minister owa Uganda sula kawempe wano okimanyi sula kawempe ate nga
ndaba amazima abantu b'ekawempe bamaze emyaka 25 nga balonda baludavuganya gavumenti ekituufu babeera bayimiriza nze ebizibu ebisinga bo tebalina mubaka aboogirira kubanga gye tuteeseza ebintu bino ebimu tebatuuka mpulira kakati ngaze munnansi oba wano ekawempe ate nga prime minister wa Uganda kakati bo bonna nga bagenzeemu nze bakimwagala akagendemu owabula ino kayingi agenda kagendamu olwaleero vice president ne basiiba naye ne Alhaji Moses Kigunga agenda kubaamu ekawempe kalukaluka kati by election buli bwogiraba ng'omanya abawanvu n'abampi abanene n'abatono bajja kubaamu mugenda kawangula oba mugenda teekako musajja so buli budda kati tuvuganya bibiina ku bibiina mpulira so naba NRM abali eyo ekawempe mukimanye kana akalulu ka kuvuganya bibiina ku bibiina owulidde so era bwe banaasinga bajja kugamba abanufu bamaze era tugenda kubamala ne bagambye nti mupromotinga na lukoola gwe mwagala Honorable Nabbanja bingi ebitambula ekawempe bino naye okoze bulungi n'ogamba nti oli munnakawempe naawe embeera nga bw'ogiraba eri ku ground awo okwetematemamu kwammwe eno mulina jati kalaadi kalaadi talina efulaga era nzebanfulireko njogera ku kalaadi wayogedde Nambi era ne pulezidenti okuusa entajja kujja ngayogera Nambi kati oli kyewaggula era n'abalimufunfulira bagamba balina bakandidate oba bana kituufu waliwo abeewaggula balebo babameka ewaffe tulina kamulomubuuza era abantu bonna asaba bawagire Nambi yaliko Honorable Nabbanja nze mbadde mbuuza abantu bano abasecurity Abitex kati yakutte maama Nabbanja nze mbadde nkubuuza abantu bano be mwatulugunyiza abajjaati be mwamenya amagulu mulina nteekateeka ki okubajjanjaba n'okukwata abo ababatulugunyizza mulina nteekateeka ki bakwata wagambye abasirikale abatulugunyiza abantu abo abatulugunyiza nga bantu sikino ate kankubuulire omanyi abantu betuvuganya nabo si bantu bangu nabo balina n'abasirikale ababakuuma kituufu kituufu balina of course balina abo balina obukookolo abo abalina obukookolo banaabalaba batya abantu abo bennyini balinayo difo mpulira temulina abasirikale ba gavumenti bakuuma bantu opposition niwebulweseka n'okuseka abantu bakuuma bantu baffe tukolagana nabo owulidde abakuuma ba NRM abasirikale mubasiba ku NRM ate abo abakuuma abo tebasobola kwekyusa ne bakola bali be babalagidde ne bakuba abantu bafumaganye gavumenti. Honorable Prime Minister, ku percentage mweraba wa ssaawa zino awedde eddakalulu naawe mwakamaze eddaka ekawempe akaluka ekawempe katambula bukwasi era n'abopposition bonna babuguutana singa bijja bwemungu n'agera bulala zinageraga kati gwe batamanyi nti ono omukazi gwe tukiisa olubuto agenda kuzaala mwana mumuwulira ng'agenda kuzaala mwana mwana NRM emaze ebbanga nga teri kawempe awo nga weyogedde emyaka mingi this time round mugjewo obuvumu obugamba buli kimu nekifa wali wabadde obambye abantu bakaaba maama tusaba kankubuli ebibibambuulidde maama tusaba otuyambe omwala ogwe bwayise kesisiye bulijjo tebagulaba okumala ebbanga kakati ne bagamba maama oluguudo okuva ku Jambula ogenda wano St. Kizito ogenda kwa Viisi maama atuyambe owulidde naye ffe tetufuna bizibu ebyo tuba bitubuulira ate nga bakimanyi kize lead of government business of course ebintu ebisinga mu gavumenti ze ebiteekateeka kakati naka netuukire ntegera ebizibu bya